olabira ddala nti obuyo buno butandikira ddala ku mbeera ez'obwavu abaana in fact omwana w'ennaku zino simanyi kibalimu oyinza n'okusanga nti babatulugunya naye nga baba entayisinga baba kwegamba obuntuntu obutinitini engeri gy'obwavu omwana abeera awo yenna yeesobeddwa abo bayinza okugamba nti omusajja agenda kumuyamba n'amuwa akasente naye nga mu bitundu bino ebisinga abantu bano naddala keesi zetufunyeeko bebano abasajja boolaba abatalina kyakkola bali awo tebalina kyakkola banywa enjaga ate omuntu akozesezza nnyo ebintu ebyo tekibeera kyangu okubirekawo ate abantu especially abavubuka babyetanidde nnyo ennaku zino songa eyo simanyi lwaki babyetanidde nnyo kyokka buli buzibu bwe tulina najja natugitawo ne tugulawo healing center oba kadwaliro bwe batuwa luumu we tutwala abaana ne tubalabirira nga bamaze kukwatibwa oba nga batabanguse mu maka katubadde tutambula nga tubeegayirira mwenna abatuwuliriza mulabirire bulungi abaana muleme kubatulugunya muleme kubalwepinga ate n'abakazi mubayise bulungi oli bw'aba nga yakulibwa ng'alaba bino bigenda mu maaso naye byakola bwakula ng'alaba bakuba maama we alowooza okuba mukazi kya kitiibwa kubanga oli mulenzi bw'alaba nti basajja tebakaaba agamba emotion zange nzirekereyo abaana bwe bamuwamba omulenzi agaana kwogera kubanga alowooza okugamba bajja kumuyita amanya kati bino twagala abaana abato bayige balabe ate bafune ebyokulabirako batambuze ensi yaffe.